إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقول ببتيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وبارك الله فيكم. بدوا الله سبحانه وتعالى ومسمى gwaffe ogukwataganako ku kiyitibwa silsilatu durusin hawla aljannati wannar, olujegere lw'emisomo egyetolera ku jana ya Allah tabaraka wa taala n'omuliro gwe. Tewerabira nti twatandika n'omuliro gwa Allah subhanahu wa taala, era nga wetwasembera twalaba lecture eya namba 38 okusalwa okwejjusa n'okulaajana kw'abantu b'omuliro. Okiwulidde engeri gye bagenda okusalwamu, engeri gye bagenda okwejjusaamu, engeri gye bagenda okuwolomamu, okulaajanamu. Na'udhu billahi minan naari. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala attaasa omuliro gwe owekitiibwa Allah azza wa jalla, wa barakallahu fiikum. Naam, olwaleero bi'awnillahi tabaraka wa ta'ala wa bi'izzatihi njagala tukwatagana ne lecture ya namba 39. Lecture ya namba 39 bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala nga wekitiibwa Allah azza wa jalla bw'anaaba bwasazeewo ye n'aba lecture yaffe esembayo, oba si ekyo okuddamu ne tulabayo lecture endala mu bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala insha Allah. Barakallahu fiikum. Naam, olwaleero lecture yaffe enamba 39 omutwe gwayo gugamba nti kaifa yattaqi al insanu nar Allah. Omuntu asobola atya okwekuuma, omuntu asobola atya okuwona, omuntu asobola atya okwewala omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Omuntu okiwulidde bulungi yandibadde asala magezi ki okuwona omuliro gw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange, tekiriko kubuusabuusa kwonna nti kyetaagisa okubeera nti tusalira wamu amagezi, kyetaagisa okubeera nti buli omu yenna akola kaweefube asala amagezi okuwona omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era buli yenna omuddu omukkiriza afuna ebigambo bino bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, agulewo amatu ge, agulewo obwongo bwe, afeeyo ateekemu ebiseera asobole okubeera nti awuliriza bulungi nnyo omusomo guno bi'idhnillah, kubanga munnange inna ajsadana ala nnaari la taqwa, emibiri gyaffe ku muliro tegimalaako baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Kati bw'wabeerawo chance ey'okuwona omuliro gwa Allah, chance ey'okwetangira omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala, muddu wa Allah tabaraka wa ta'ala wandibadde ofuba nga bw'osobola n'owuliriza bulungi omusomo n'ogutegeera bulungi, ate n'ofuba okulaba nti oteeka mu nkola ebyo ebikugambiddwa osobole okubeera nti owona omuliro gw'owekitiibwa Allah azza wa jalla. Kubanga muliro gw'amaanyi, muliro guluma, muliro gukuŋŋaaniddemu ebivundizo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udhu billahi minha. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agututaase ya rabbi, wa barakallahu fiikum. Naam, Sheikh agamba rahimahullahu ta'ala, Allah musaasire, nti lamma kana al-kufru huwa sababu fil khuludi fin nari, nga bwe kiri nti obukaafu y'ensonga egenda okuviirako abanadamu okubeezebwa n'okusiraanizibwa mu muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Wano nno katono bi'idhnillah tulina omusomo omulala ogutambulira ku masjidi Nuuru,
nga guyitibwa silsilatul iman bil yawmil akhir olujegererwa okukkiriza olunaku lw'enkomerero. Omusomo gwaffe ogwo barakallahu fikum twalabamu asbabu adhabil qabri, okiwulidde ensonga eziviirako ebibonerezo by'omu kabuli, omwana Adamu n'abonerezebwa mu kabuli. Naye ensonga ze twatandikirako ddala, okiwulidde ensonga ze twatandikirako ddala min al asbabil khassa, mu nsonga ezajja nga zipointingibwako obujulizi, amakulu nti obujulizi nga bwezipointingako buziraga nti min asbabi adhabil qabri, nti ziri mu nsonga ezigenda okuviirako abaana Adamu okubonerezebwa mu bibonerezo kugamba mu ntaana zaabwe, nga min thamma oluvannyuma bw'obeera ng'olimu azaabu za mu kabuli ate olowooza azaabu za jahannama ogenda ziwona otya. Okyolidde bulungi? Naam, mu nsonga ezaviirako oba ezigenda okuviirako ekyo mwe muli al-kufru al-akbar washiriku al-akbar wannifaqu al-i'tiqadi, obukafiri obunene, obunnanfuusi obunene, n'okugamba n'obushiriku obunene. Okiwulidde bulungi? Ezo zimu ku nsonga ezigenda okubeera teziteekesa omwana Adamu mu adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. N'olwekyo wano we tutandikira Sheikh wagambidde nti lamma kana al-kufr, kugamba nga bwe kiri nti obukafiri, nga bwe kiri nti obukafiri yensonga egenda okuviirako abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala okusiraanira mu muliro. Barakallahu fikum. Naam, kakati fa inna an-najaa minan naari, mazima ddala ekiyitibwa okuwona omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala takunu bil imani wal amali salih. Kibeera kugamba kibeera nti kibeerawo nakukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'okukola emirimu emirungi, n'okukola emirimu emituufu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gye yatulagira. Okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala imanan jaziman, imanan sadiqan, imanan sahihan. Okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala obukkiriza obwannamaddala, obukkiriza obutali bwa kiwaani, obukkiriza obugulugulu. Okiwulidde bulungi? Obutaliimu bushiriku, obutaliimu bunnanfuusi, obutaliimu bukaafu. Okiwulidde? Obutaliimu bukaafu. Eyo nsonga egenda okubeera nti ewonyezesa abaana Adamu omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalik, n'olwekyo fa innal muslimina, mazima ddala abayitibwa abayisiraamu, yatawassaluna ila rabbihim biimanihim, kugamba baddukira ewa Allah subhanahu wa ta'ala nga bakozesa ekyebagalwa kye beebagadde nga bukkiriza bwabwe. Amakulu nti basaba Allah subhanahu wa ta'ala okubawonya omuliro gwe. Okiwulidde? Basaba Allah subhanahu wa ta'ala nga bakozesa obukkiriza bwabwe oba nga bayitira mu bukkiriza bwabwe kay yukhlisahum minan naari, Allah tabaraka wa ta'ala asobole okubeera nti abataasa omuliro gwe ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bamusaba nga bayitira mu bukkiriza bwe bamukkiriza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abataasa omuliro gwe ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla. Ng'ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bwe yaboogerako n'agamba nti alladhina yaquluna rabbana, abagamba nti ayi mukama waffe, innana amanna, mazima ddala ffe twakkiriza, faghfir lana dhunubana, tukusaba otusonyiwa amazambi gaffe, waqina adhaban nar, otutaase ebibonerezo by'omuliro, otutaase ebibonerezo by'omuliro. Eyo eri mu suratu Ali Imran aya ya namba 16, aya ya namba 16. Mu Ali Imran mwennyini ku 191 paka ku 194 owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyava batunyumizaako era ng'agamba atya, bagamba nti rabbana, mukama waffe, ma khalaqta hadha batilan, ebyo tewabitonda lwannagalaale, na tebyajja kugamba by chance sudufatan, nti omaze gatonda temuli hikima, temuli mugaso naki nakani wali Allah watugambira nti wayatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, bafumitiriza ku kutondebwa kw'eggulu omusanvu, kutondebwa kw'ensi omusanvu, kugane balaba ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala al-haila. Okiwulidde bulungi? Ebinene, ebiwagufu, ebitagambika. Subhanallah, kati baga nti rabbana ma khalaqta hadha batilan, bino tewabitonda lwa muzannyo, tewabitonda lwa kubeera bubeezi nti otonze butonzi bwoti nga temuli hikima naki. Subhanak, yani tanazahta an kulli aibin wa naqsin, watukula
totendebwa na kamogo, totendebwa na bukendeevu, obukendeevu tebukulumbagana, akamogo tekakulumbagana. Faqina adhaban nar, tukusaba Allah waffe otutaase otuwonye ebibonerezo by'omuliro. Rabbana, ayi mukama waffe, innaka man tudkhili nnara faqad akhzayta, mazima ddala gw'onaayingiza omuliro gwo ojja kuba omufeebezza, ojja kuba omufotodde, ojja kuba omukakkanyiza, ojja kuba kwegamba omutyobodde, ajja kuba takyalimu vali yonna. Wama lidh-dhalimina min ansar, abalyaza amaanyi, abashiriku, abannanfuusi, abakaafu, wallahi nga bayingidde omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala, tebalina agenda kubawolereza, tebalina agenda kubataasa, tebalina agenda kubatangira muliro gwa Allah azza wa jalla nga Allah asazeewo baguyingire. Rabbana, ayi mukama waffe, innana sami'na munadiyan, mazima ddala ffe twawulira omukowooze nga yunadi lil imani, nga akoowola abaddu ba Allah okubeera nti bakukkiriza, abaddu ba Allah okubeera nti bayingira mu bukkiriza, akoowola abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala nga akoowolera ku bukkiriza, akoowolera ku bukkiriza, alwanyisa shiriki, akoowolera ku tawhidi. Agamba ki? An aminu bi rabbikum, nga agamba nti abange mukkiriza omulezi wammwe ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, mumwawule, mumusinze yekka, temumugattako kintu kyonna. Kiki kye twakola mukama waffe? Fa amanna, ne tubeera nga twasalawo ne tukukkiriza. Rabbana, mukama waffe, faghfir lana dhunubana, tukusaba otusonyiwe amazambi gaffe, tukusaba otusonyiwe amazambi gaffe. Wakaffir anna sayyi'atina, otutaase, otuggirewo, otusiimuleko ebibi byaffe, ebyonoono byaffe. Watawaffana ma'al abrar, tukusaba otutte, tukusaba otufiise, tukusaba otugjewo nga tuli wamu n'abakkiriza, nga tuli wamu n'abalongoofu, nga tuli wamu n'abaddu ba abakutya. Rabbana, mukama waffe, wa atina ma wa'adtana, mukama waffe tukusaba otuwe ekyo kye watulaganyisa, ala rusulika, okiwulidde bulungi, kye watulaganyisa, abakabo ne bakitutuusaako nti watulaganyisa kino, watulaganyisa kino. Abanakkiriza bajja kuyingira ejjana, abanakkiriza Allah ajja kubataasa omuliro, abanenyereza ku tawhid, abanenyereza ku busiraamu obutuufu, nti ojja kubataasa ebibonerezo byo, ojja kubayingiza ejjanaayo. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Naam, mukama waffe tukusaba otuwe ebyo bye watulaganyisa ng'oyitira mu mubakawo, abitutuuseeko, abitutegeeze. Wala tukhzina yawmal qiyamah, tukusaba Allah waffe, tukusaba mukama waffe, oleme tukkakkanya, oleme tuswaza, oleme tutyoboola ku lunaku lw'ekiyama lwe tunaabeera nga tuyimiridde ffenna mu maaso go, ebitonde byonna mu maaso go. Innaka la tukhlifu al-mi'ad, mazima ddala gwe toyawukana ku ndagaano, toyawukana ku kulaganyisa kwo kw'obeera olaganyisizza abaddu bo. Naam, nolwekyo ensonga esookera ddala, barakallahu fiikum, esookera ddala, naam, y'ensonga y'okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'okola emirimu emirongoofu umuman, generally. Okiwulidde nga bwe kiri nti ensonga esookera egenda okusookera ddala okuyingisa abantu omuliro, okubateekesa mu adhabu za kaburi, mu adhabu za jahannama, bwe bushiriku, okukaafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala, obunnanfuusi, obwenzikiriza. Kati mu ngeri y'emu ensonga esookera ddala okuwonya abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala omuliro gwe bwe bukkiriza, okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, okukola emirimu emirungi. Tufube baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh agamba nti waqad fassalat النصوص هذا الموضوع فبينت الأعمال التي تقي النار. أي موانا واتو obujulizi bwannyonnyola bulungi nnyo topiki eno, okiwulidde, era ne bunnyonnyola ne bulaga bulungi nnyo ne butemaatema emirimu egigenda okuwonyezesa abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala omuliro. Naam, oyinza okusoma bwoti n'ogamba nti waqad fassaltu an-nususa fi hadha al-mawdu', ng'olwo shekhe yayogera nti nannyonnyodde oba ntemaatema obujulizi, okiwulidde bulungi, kunaakati ku topiki eno. Fabayyantu al-a'mala allati taqi an-naara, nennyonnyola emirimu
okiwulidde ejina akolaki ejina awonya abaddu ba Allah bajiwonya abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala omuliro gwe owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tugende mu maaso. Famin dhalik, mu mirimu egyo mu bintu byokola n'owona omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala, mahabbatullah subhanahu wa ta'ala, kwe kwagala Allah azza wa jalla, okumatira Allah subhanahu wa ta'ala, okwagala Allah subhanahu wa ta'ala. Omunyakola akiyita n'okukunda. Okiwulidde bulungi kugamba n'obeeranga Allah wo subhanahu wa ta'ala omwagala. Okiwulidde bulungi omwagala laavu, omwagala Allah tabaraka wa ta'ala, omumatira obwekitiibwa Allah azza wa jalla. Tosobola kubeera mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tomwagala. Okiwulidde bulungi? Kakati ate biyo janna ebeera yaani gyogenda okuyingira nga Allah tabaraka wa ta'ala tomwagala? Subhanallahi alazim. Ogwo omuliro gwani gwogenda okuwona gwatayagala owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ogwo omuliro gwani gwogenda okuwona? Tunulira wallahi mu Mustadrak al-Hakim, Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne Musnad Imam Ahmad, hadith ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu, agamba nti ombaka yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti wallahi ndaira Allah subhanahu wa ta'ala la yulqi Allahu habibahu fi nnari. Allah azza wa jalla tagenda kikola n'akamunakendagala kukasuka kusuula mukwano gwe oba mwagalwa we amwagala namusuula mu muliro. Abadan, tekigenda kubaawo. Ddala nga mbutuufu okwagala Allah subhanahu wa ta'ala kwe tugamba, era naawe kwe tugamba nti ono kwegamba agenda okuwona ono. Okiwulidde buli mukwano gwa Allah oba ayagala Allah tabaraka wa ta'ala, almahabba as-sahiha, okwagala okwannamaddala okw'amazima, era nga kwe kufaanana kutya, kwe kutaliimu bushiriku, kwe kutaliimu bunnanfusi, kwe kutaliimu bukaafu, kwe kutaliimu bujeemu, kujemera Allah subhanahu wa ta'ala okuyitiridde okwo. Okiwulidde? Nolekyo barakallahu fikum, eyo hadithi terina mutawaana. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Mu Sahih al-Jami' mweri eya Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala. Ensonga endala, as-siyam junna minan nari. Okiwulidde? okusiiba junna minan nari, eyo ngabo etangira etaasa protecting abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala obutayingira muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okiwulidde bulungi? Obutayingira muliro gwa Allah azza wa jalla. Mu ngeri yemu mu Musnad al-Imam Ahmad ne mu al-Bayhaqi naqal mugundi fi Shu'ab al-Iman bi isnad hasan an Jabir ibn Abdullah an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Jabiri atunyumiza nga ajja ku nabi sallallahu alayhi wa sallam nti yagamba ombaka wa Allah alayhi salatu wassalam, qala Allah ta'ala, wajtiba Allah azza wa jalla yagamba nti as-siyamu junnah, okusiiba ngabo yustajannu biha minan nar, kwegamba okusiiba ngabo eye protectingibwa nayo, eyezizibwa nayo omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwegamba kimu ku bintu ebyezizibwa nabyo omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala, ebigenda okutangira abaddu ba Allah okwokebwa omuliro gwa Allah azza wa jalla, okusiiba. Okiwulidde bulungi? وعند البيهقي في الشعب من حديث عثمان ابن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يمو والواتنين حديث يا عثمان بن أبي العاص أجيجك النبي صلى الله عليه وسلم ومبكى يقام عليه الصلاة والسلام الصوم جنة من عذاب الله. وشوري كسيبا موانا واتونغابو protection kubibonerezo byowekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith erimu Ahmad, erimu Nasa'i, erimu Ibn Majah, erimu Ibn Khuzaima. Okiwulidde bulungi nga isnadi yayo terinaako mutawaana. Wa barakallahu fikum. Naam, amma idha kana as-sawmu fi hali jihadi al-a'da'i, ate okusiiba bwe kubeera mu mbeera y'okulwanyisa abalabe ba Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, omwana Adamu agenze mu jihad. Okiwulidde bulungi? Naye ate n'okusiiba yasiibye, fadhaka alfawzu alazim, ate mwana wattu okukwesiima kwa waggulu nnyo, okukwesiima kwa waggulu nnyo ekitagambika. Okiwulidde bulungi? Ekitagambika. Hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, Nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti man sama yawman fi sabilillah, omuntu yenna
asiba olunaku mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala okiwulidde bulungi asiba olunaku fi sabilillah mu kkubo lya Allah azza wa jalla kusiba kwonna kwasiibye oba genze mu jihadi ng'omwo ng'ate n'okusiba yasiibye oba mu mbeera yonna amakulu nti huwa fi sabilillah naye ate asiibye ku lwa Allah tabaraka wa taala nabbi agamba nti ba'ada Allahu wajhahu ani nnaari 70 kharifan waliwo hadithi egamba nti ba'ada wakiwulidde bulungi wano kiri ba'ada ba'ada Allah subhanahu wa ta'ala yesambisa wajhahu ekyenyi kye amakulu amwesambisa yenna ekyenyi abeera ayogedde kyenyi naye ng'ate ategeeza yenna okiwulidde bulungi ng'ategeeza yenna nga bwe yagamba nti tabbat yada abi lahabin wa tabbe emikono gya abi lahabi gizikiridde yali ategeeza nti mikono gyokka yenna okiwulidde ayogedde mikono naye ng'ate ayagala yenna ebikyo kiri mu Luwarabu mu njogera y'Oluwarabu ne maaso wano tugenda kisanga barakallahu fiikum maaso nakati nga hadithi egwako nolwekyo Allah tabaraka wa taala ombaka agamba sallallahu alaihi wasallama nti omuntu afanaganyeko bwatyo kiki kyafuna ba'ada Allahu wajhahu ani nnaari 70 kharifan Allah tabaraka wa taala agenda mwesambisa omuliro emyaka nsanvu okiwulidde kharifan kitegeeza sanatan okiwulidde bulungi kitegeeza sanatan min babi itlaq al-ba'd wa iradatu aw iradati al-kull kwegamba mu ngeri yakubeera nti oyogeddeko ekitundu naye ng'ate oyagala kiramba eyo enjogera mu eri mu Luwarabu ngera bwe mbagambye wali eri okiwulidde bulungi kati wano li anna sana ekitibwa omwaka kwegamba kulluha omwaka gwonna fiha kharifun wahid omwaka gulimu kharifu emu okiwulidde bulungi kakati nabbi sallallahu alayhi wasallam okwogera ekitundu ky'omwaka mulimu negundi ebiseera ebirala ebyagundi kati nga boolaba swayif nga boolaba shita okiwulidde bulungi n'ebirala kakati nabbi sallallahu alayhi wasallam okwogera kharif okiwulidde bulungi okwogera kharif ayagalamu mimbabi itlaq al-ba'd okwogerako ekitundu maa iradati al-kull awamu n'ekyo nga ekiramba kye kyagalibwamu nolwekyo kharifan kitegeeza ki sanatan Allah agenda mwesambisa omuliro emyaka 7 hadithi erimu Ahmad erimu Bukhari erimu Muslimu erimu Tirmidhi ne Nasa'i wa barakallahu fikum songa mu ngeri yemu ne mu Sahihul Jami'i mweri wa barakallahu fikum naam kakati wa mimma yunji minan nari era mu ngeri yemu mu bitaasa oba mu biwonya omuliro gwa Allah tabaraka wa taala bitusaanidde okwekwatako bitusaanidde okubeera tubyenyorezaako bitusaanidde okubeera nti tukolerako tuwone omuliro gwa Allah subhanahu wa taala makhafatullah okutya Allah subhanahu wa taala wal jihadu fi sabilillah n'okulafuubana mu kkubo lya Allah tabaraka wa taala makhafatullah okutya Allah subhanahu wa ta'ala wal jihadu fi sabilillah n'okulafuubana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah azza wa jalla bwe yatugamba nti waliman khaafa maqama rabbih jannatan abo bonna abatya banayimirira batya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ne bakankana ne kibaviirako okulongoosa ne kibaviirako okutereza tawhid ne kibaviirako okuva ku bushiriku ne kibaviirako okunyweza tawhidi ne kibaviirako okunyweza enzikiriza okiwulidde bulungi ne kibaviirako okwewala obushiya okwewala obukafiri obwengeri zonna obukadiyani obuahmadiya obusuufi obumuhibbiina obuki ebyo byonna gasiyo oyo yenna ne bamwewala lwaki batidde ebibonerezo bya Allah tabaraka wa taala owekitiibwa Allah azza wa jalla abalaganyisizza jannatan okiwulidde bulungi ejjana bbiri abalaganyisizza ejjana bbiri okiwulidde bulungi abamanyi bagaziwa wano mu kulaga ekigendererwa mu jannakali mu jannataani kigambo jannataani abamu ne bagamba nti bustanani okiwulidde bulungi emu ya dhahabu ekugamba amalimiro abiri okiwulidde ennimiro emu ya dhahabu ennimiro endala ya feeza okiwulidde bulungi barakallahu fikum kakati mu tafsir al-Baghawi okiwulidde qala muqatil yagamba nti waliman khafa maqama rabbih jannatani yagamba te muqatilu awo jannatu adenin wa jannatu na'imin ejjane gye bayita aden ne jjane ebyengera gye bayita jannatu na'im
oshulidde bulungi wakati dhakara al-ulama abamanyi balaga mwana wattu wujuhan kwegamba nkigambe ntya wujuhan likaunihima jannataini balaga ensonga oba okugaziya okitegedde lwaki zino ejjana ziri bbiri oba lwaki ekigambo kizze nga kijjidde mu jannatan okiwulidde jannataini kitegeeza za mirundi ebiri mu tafsiri ya Baghawi kugamba qala Muhammad ibn Ali at-Tirmidhi yagamba omanya itibwa Muhammad ibn Ali at-Tirmidhi nti janna yajjana li khawfihi rabbah okugamba omuddu ono okubeera nti yatya omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala ekyokutya omulezi we Allah azza wa jalla nakola byayagala eyo jana okiwulidde bulungi kakati ate nejjana endala litarukihi shahawatahu okwewala ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byamuziizaako omwoyo gwe byandibadde byettanira okiwulidde bulungi kati nabeera nejjana bbiri ejjana eyokuteeka mu nkola Allah byayagala nejjana eyokugamba okwewala Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala era bw'atyo omumanyi ayitibwa Abdurrahman ibn Nasir Saadi mu tafsiri ye era bw'atyo bwakigaziya barakallahu fikum nti ejjana eyokwewala ebyo Allah subhanahu wa ta'ala mazambi kwegamba ne ate nejjana eyokuteeka mu nkola at-ta'at wallahu a'lam Allah yasinga okumanya ku nsonga eyo barakallahu fikum aya yo eri mu suratu Rahman aya ya namba 7 Tirmidhi yaleta hadithi ne Nasa'i mu sunani zaabwe nga eva kwa Abu Huraira nabi yagamba sallallahu alayhi wasallama nti la yaliju nnara tagenda kuyingira muliro n'akamu n'akeddagala tebakulimbanga rajulun omusajja baka min khashyati llah eyakaaba naye ng'ekimukaabya kutya Allah subhanahu wa ta'ala hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar'i paka amataabwe ganadda mu kibeere ky'ente mubagakama oba ekibeere ky'embuzi bw'oba osobola okugazzaamu gazzeemu kale olwono alyoka ayingire omuliro okiwulidde bulungi ono eyakaaba ng'akaaba min khashyati llah mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala okuyingira omuliro amata gakamibwa mu kibeere ky'ente oba mu kibeere ky'embuzi oba ensolo yonna gamala kuddamu okiwulidde bulungi bwe gaddamu kale ng'ayingira omuliro naye ganaddamu ddi amakulu tajja kuyingira muliro n'akamu n'akeddagala n'agamba nabbi sallallahu alayhi wasallam nti wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam era tekisoboka kwegatta bino ebibiri n'akamu n'akeddagala tebakulimbanga ghubarun fi sabilillah enfuufu eyakuba omwana Adamu ku bigere ng'ali mu lutalo mu jihad apambana n'abalabe ba Allah tabaraka wa ta'ala kabwefube okusitula eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala okiwulidde edda balwaniranga misenyu balwananga na bitala naki kati okusinziira kuno okumusinde guno ensolo zennyini okubeera tizisiikula naki enfuufu eyo bakuba ku bigere tesobola kwegatta enfuufu eyo ate ne gundi n'ekikka kya jahannam tekisoboka busobosi n'akamu n'akeddagala amakulu nti ow'enfuufu oli agenda mu jjana butereevu okiwulidde bulungi omuliro tegugenda mukombako n'akamu n'akeddagala tusaba Allah subhanahu wa ta'ala gututaase nolwekyo abaagala oguwona ebyo mubikole barakallahu fikum mu sahih al-Bukhari hadithi ya Abi Abs okiwulidde bulungi wa huwa Abdurrahman ibn Jabr agamba nti nabi yagamba sallallahu alayhi wasallama nti man maghbarat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar okiwulidde tekisoboka n'akamu n'akeddagala omwana Adamu ebigere bye byombiriri okubeera nti bigubaasiira enfuufu mu kkubo lya Allah mu jihadi mu kkubo lya Allah atambula agenda mu ddalasa atambuza bigere mu kkubo lya Allah okiwulidde bulungi agenda kusitula busiraamu kuzimba busiraamu nga bamuzeeyi bwe bagendanga batambuzanga ebigere bagenda mu hijja basahaba batambuzanga ebigere nga bagenda mu hijja mu kkubo lya Allah enfufu n'emukuba okiwulidde bulungi n'emukwatako ate mbuno omuliro ne gubeera nga gukola ki n'omuliro ne gubeera nga gumwokya n'akamu n'akeddagala ekyo tekisoboka okiwulidde bulungi amakulu nti omuntu afaanaganako bw'atyo agenda mu jjana butereevu wa barakallahu fikum teweerabira makhafatullah mu bimu ku bijja okutaasa okuyingira omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala kyetuliko makhafatullah okutya Allah subhanahu wa ta'ala wal jihadu fi sabilillah n'okulafuubana mu kkubo lya Allah tabaraka wa ta'ala ng'oli mu jihadi pambana n'omulabe wa Allah subhanahu wa ta'ala tusaba Allah agituwe wa barakallahu fikum naam entuufu etali ya nankani biwaani bano bakhawariji
okiwulidde bulungi abatta abantu ab'obwerere abakola bati abakola effujjo just effujjo wa barakallahu fikum naam hadith endala erimu sahih muslim eva kwa Abu Huraira nabi yagamba sallallahu alayhi wasallama nti la yajtami'u kafirun wa qatiluhu fi nnari abadan omukafu n'oli yamutta nga basisinkanye mu jihadi okiwulidde bulungi tebagenda kusisinkana ate mu muliro n'akamu n'akeddagala tebagenda kuwatagana mu muliro n'akamu n'akeddagala amakulu omukafu agenda mu jahannama we ate ono yamuttira mu jihadi siline fujja abantu bye bakola mu jihadi fi sabilillah ng'ebaddewo jihadi yennyini ya sharia okiwulidde bulungi olina abeera nga alina omukafu yenna gwasonye tebagenda kubeera wamu ate mu muliro yagenda kubeera mu jjana nga gyalengerera omukafu oli ali eri mu muliro abonaabonera eyo wa barakallahu fikum naam wa mimma yaqil abda min annar ne mwebyo ebigenda okuviirako omwana adamu okubeera nti ataasibwa omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum wa kathara Allah min amthalikum istijaratu al-abdi billahi min an-nari okusaba kwa Allah subhanahu wa ta'ala okusaba kwa omuddu ono kwagenda okusaba Allah azza wa jalla okubeera nti amutaasa omuliro gwe owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala owekitiibwa Allah azza wa jalla abakkiriza bagamba batya walladhina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adhaba jahannam abakkiriza Allah batunyumizaako ngagamba nti be bagamba nti rabbana asrif 'anna 'adhaba jahannam mukama waffe tukusaba otutaasa otujjeko ebibonerezo by'omuliro jahannam inna 'adhabaha mazima ddala ebibonerezo byagwo omuliro jahannama kana gharama okiwulidde bulungi kana gharama ay mulazaman li ahliha bigenda kwezinga ku bannannyini byo okiwulidde bulungi bigenda kwezinga ku bannannyini byo abagenda okuyingira omuliro bigenda kubeera nga kwegamba tebalina kyakkola wallahi nga bali mu byo mwennyini innaha sa'at mustaqarran wa muqaman abanayingira omuliro bugenda kubeera butuuze bubi nnyo bugenda kubeera kwegamba butebenkevu kutebenkera kubi nnyo okiwulidde bulungi citizenship mbi nnyo okiwulidde mu musnad al-imam Ahmad ne mu sunan ibn Majah صحيح ابن حبان مستدرك الحاكم وشورد بإسناد صحيح حديث أنس بن مالك نبي أقام صلى الله عليه وسلم انت ما سأل أحد الله تولي نوم ينه أصبع الله تبارك وتعالى الجنة نعم سبجنا ثلاثا emirundi esatu illa qalat aljanna okujja ku ngejja negenda gamba Allahumma adkhilhu aljanna ay Allah wange nkusaba muyingize jana omuddu oyo wala stajara rajulun muslimun lillah tewali era mu ngeri yemu omuddu omusiraamu agendo asaba Allah tabarak wa taala okumutaasa omuliro gwa Allah azza wa jalla okumuonya omuliro gwe minan nari okumuonya omuliro gwe thalathan emirundi esatu illa qalat an-nar okujja ko omuliro gugenda gamba oba gugamba Allah tabarak wa taala nti Allahumma ajirhu minni ay Allah wange nkusaba omuddu oyo omutaase nze kubanga bonaga nti omuntaase azifu nti yagenda okuba omuzibu eri jahannama omutaase nze amakulu ndi Allah tabaraka wa taala ataasa gwe omuliro gwe barakallahu fikum omuliro gusaba Allah subhanahu wa taala akutaase kugwo akutaase okiwulidde bulungi gwe kugwo barakallahu fikum musahihaini hadithi ya Abi Huraira nabi yagamba sallallahu alayhi wa sallama fi dhikri almalaika alladhina yaltamisuna majalis adh-dhikri okiwulidde ngayogera kuba malaika kugamba abetolola nibajja munakale mu majalisi za dhikri majalisi za wabasomeseza okiwulidde wabasomera Qur'ani wabatendeza Allah subhanahu wa ta'ala yaquluna kugamba fihi النبي أقام صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يسألهم وهو أعلم بهم الله تبارك وتعالى أبو زبا ملايكا بانو أبا مزيد دلاس زنجاولو وشوريد وبسمر وبسلام وبسمر قرآن وبسمر أتي وشوريد كتي الله سبحانه وتعالى أبو زبا ملايكا نغانا ياتي ماني برونجي نيونو كوزيسينغا وشوريد برونجي ماني أبدوبي برونجي نيو بابغينو كبوزا كبانو يقول kugamba nga Allah tabaraka wa taala fayaqulu nga ababuuza abagamba nti famimma yata'awadhuna bana abasiraamu bemulabye bemuvaamu eyo
kiki kye basaba mbawonye okiwulidde bulungi fayaqulun bamalayika ne bamugamba minannaari basaba obataasa omuliro obuwonye omuliro fayaqul Allah tabaraka wa taala agambe wahal ra'awha omuliro gwo gwe bagamba mbataase bagulabako yeno Allah abimanyi bino byababuuza bano okiwulidde fayaquluna bamuddemu bagambe la wallahi ya rabbi nedda mukama waffe kugamba tebagulabangako okiwulidde mara auha tebagulabangako nakamunakeddagala fayaqulu Allah agambe fakaifa law ra'awha kale singa bagulabako ate kyandibadde kitya mulowooza fayaquluna bamuddemu bagambe law ra'awha mubutufu singa bagulabako kanu ashadda minha firaran ate bandigudduse ne bakamala bukamazi wa ashadda makhafatan ate ne okubeera nti bagutya kyandiyitiridde buyitirizi amakulu bandigutidde ne bakamala okiwulidde kati Allah bagamba fa ushihidukum mbakakasanno anni qad ghafartu lahum abo bemwogerako mu butufu mbasonyiye okiwulidde abo bemwogerako mbasonyiye Allah tabaraka wa taala abasonyiwe badduba Allah subhanahu wa taala nga tumaliriza yensonga lwaki nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam kana yukthiru al-isti'adha minan nari yalinga ayitiriza nnyo okusaba Allah tabaraka wa taala amuwonye omuliro gwe wa ya'muru ummatahu bidhalika era nga alagira umma ye ekole ekyo amakulu esabe nnyo Allah tabaraka wa taala okugiwonya omuliro gwa jahannama nga mu muslim hadithi erimu muslim ya namba 588 Abu Hurairah agamba nabi agamba sallallahu alayhi wasallama nti idha tashahada ahadukum omumumu bwatulanga ku tahiyatu falyasta'iz billah eriku nkomerero nga tanava mu swala alina okubeera nti saba Allah tabaraka wa taala amutase amuwonye min 40 ebintu bina yaqulu nabi agamba sallallahu alayhi wasallama nti omuntu oyo nga agamba Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam ay Allah wange nkusaba ase ebibonerezo bya jahannama wa min adhabi alqabri nebibonerezo by'omuliro nebibonerezo by'omuntana wa min fitnati almahya nebikeme biriwo nga ndi mulamu wal mamati nenga ngenda kufa okiwulidde bulungi wa min sharri fitnati almasih ad-dajjal ero ntase nobubi obwebikemo bya masih ad-dajjal nabi bwatulagira sallallahu alaihi wasallama manyi balina okugaziwa abafedduwe eyo yampaka yateeka oba yakiyegalire nakibigambo biwanvu ko sagala biyingira mubarakallahu fikum wa kathara Allah min amsalikum nenga jumhuru eraba nti ekigambo kya istihbabu kikubirizibwa bukubirizibwa okiwulidde naye nga ataba mu kubasalafu balabanga abaana baabwe nga tebasomye duweno mu swala namubuuzo gisomye nti nedda nti addayo sale okiwulidde wallahu alam kakati mu riwaya ya muslimu hadithi ya namba 509 Ibn Abbas agamba nti anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam mazimumbaka sallallahu alaihi wasallam kana yuallimuhum hadha ad-du'a yalinga abayigirize duweyo kama yuallimuhum as-sura min al-Qur'an ngabo yabayigirizanga sura mu Qur'an yeyekitibwa amakulu gaji basomesa nnyo yaqulu ngabagamba qulu abange mugambe Allahumma inna na'udhu bika min adhabi jahannam ay Allah tukusaba otutase ebibonerezo by'omuliro jahannama wa a'udhu bika min adhabi al-qabri eran kusabon tase ebibonerezo bya kaburi hadithi bwete bwerino bwenjisoma tobuzabuzibwa kwewuliriza bwete bweri bwenjisoma wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal eran kusaba ontase ibikemo bya masih ad-dajjal yoyo wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat eran kusaba ontase ebikeme ebyobulamu no mukufa okiwulidde bulungi obintaase byonna barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amsalikum ogugowulidde ekikya yaffe namba 39 ekikya yaffe namba 39 barakallahu fiikum tugikomyawo biidhnillahi tabaraka wa taala tubadde tulaba nti kaifa yattaqi insanu nara Allah omuntu asobola atya okwetangira okuwona omuliro gwa Allah subhanahu wa taala akole biriwa byebyo byennyini byetubabuulidde mu lekisya yaffe eno mubiwulirize bulungi insha Allah mubitegeere bulungi mubinyweze bulungi biidhnillahi tabaraka wa taala nsaba Allah azza wa jalla tusobozese okubiteeka mu nkola okubikolerako okiwulidde ebyetaaga okwewala tubyewale ebyetaaga okuteeka mu nkola tubiteeke mu nkola tusobole okubeera ntuwona omuliro gwe ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla tuyingire ejjanaye Allahumma inna na'udhu bika minan nari wa nas'aluka aljanna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala otutaasa omuliro gwo ate tukusaba
yingize janayo yechtiwa. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi